president wa America yaliko Bush udo mano kaita what kamuko segera yali ali mu holiday bomu nga yakatulika bweti yakerewa era abantu ne bamunenya n'ekyatwala essaawa 3 ne bamunenya okuba nti akeereyo okuvaako kyayogera ne nga bomu yakatulika eddaki essaawa 3 yajja n'alibaako kyategeeza eggwanga mu ssaawa 3 era abantu bamunenya nga bwali omulagajjavu. Uganda Museveni alinze ffe asunsule mu facts kubanga teyesiga enanga teyesiga akulo teyesiga mutabani we talina gwe yesiga olw'okuba nti poliisi abalina emirimu egy'okwanalizinga ebiri mu poliisi baba piikinga bupiikinzi bu farm oba mu maka gaabwe naye nga tebagenze kusoma kukola ekyo kintu kyakukola be baleetedde Uganda obuzibu nti olaba ekifaananyi leero ekyoyo omusajja gwe bagamba yateguludde oba eyabwatuse ayinza okuba yeyakoze eki yeyabwatuse sikiwakanya nti teyabwatu naye ate asobola okuba nga naye si yabadde suicide bomba okusinziira ku kifaananyi nga bwe kiri. Testing microphone 1 to amanya gange nze kayibuzido mutano omulala yakulwe ku mato mutali mazine seriraka bulijjo mbajjukiza twave rengo isingire ntingira Buganda tuli bana wasawa sajja kabaka twatuka nengere tusikyusamu boligwa bwendigwa twasikyusamu tumala kugwa kabaka Buganda yasembayo njagala okwebaza baganda baffe wa ejaji no problem eno t-shirt yange jipo t-shirt eno nyambala kubanga ya Brenda's Beauty World attend brand ambassador wa Brenda's Beauty World Christmas offer nabagambye namba mba muziraba nga zita olajja kutandika okusoma namba ya Brenda njagala nnyo mwagira abantu batuwagira Brenda Beauty's World osobola okuba oli mu America Bungereza sindika omwanawo bamukoleko ensuba mujjemu ku butwa oba gwoli wano itawo wali ku mabirizi bakoleko ensusu oba kyonna kye bakolako bakulongoose bulungi okwekolako si kwa abakyala bokka naye n'abasajja yes endabikayo kyekitiibwa kyo. Now tulina muganda waffe wa Paradise Real Estate awe Kasanga tuba oyagala ttaka oyagala kuzimbira oyagala bitya ali awo Kasangati bino bye twali tugamba nti nosindise ssente bazibya nze siteeka wano omuntu gw'ennanga ng'agenda tubba wa Paradise Real Estate ali awo Kasangati asobola n'okuwa amagezi nti eno plot bagitunda milioni 2 waliwo eye15 erimu bino ne bino nakuwa ku magezi kubanga nsabyeko ng'akikola namba z'essimu ojja kuba ng'ozirabaawo olulala nja zisoma Paradise Real Estate baguzi battaka bakuzimbira bonna babikola bambi oba oyagala kuzimba togamba nti ndi mu America baganda bange banziba dda sola bikola no bwe tukuleetera aba mwesigwa nga olaba Musumba Success akusimbira emiti nti era nga 15 tugenda kuba tubaleetera program eya Musumba Success atwageko ku miti gy'asimbi atwageko ku bed zaayiye omwaka ogujja ti Musumba Success omwa milioni mu kitundu oba 2 n'akulaga nti asimbamu emiti between 25 ba 13 ne ku milioni 2 kitundu ng'akufunidde ettaka 1 acre ku milioni 2 kitundu n'asimbamu emiti 25 ba 13 wamala ogisimbamu n'agirabirira omwaka mulamba ate nga endagaano eyo ya poliisi ya kwerosi ne balooya ng'ettaka ate n'abirabirira omwaka mulamba ate oba oyina ettaka lyo ajja ku ttaka lyo n'asimbako egyo emiti 13,250 n'agirabirira omwaka mulamba ku milioni 1 n'ekitundu. Njagala obeere Bulaaya ekwate milioni nga 10 oba 2 ogambe nzitadde kati mu bya ttaka kaninde emyaka 7 ku myaka 3 osobola okutemamu ku miti n'olekamu emiti egy'amaanyi ne giba gyakabi ekisobola okubeera egy'amasannyalaze. Abantu bano basatu tubakugamba kubanga twagala obe bulungi nsembyayo waliwo Haji Kaboggoza omulombi w'edduwa era ennamba sigiina banna ennamba leero siziina kubanga tubadde tupapa naye Haji Kaboggoza asangibwa ebuyikwe bannange ekintu kiki ekyo ekintu ekyo
bana nze ntya ebyo ebintu bya nankani ebiswera nange omanyi wano dokita agenze n'aleeta enkoko gijja abantu okulya wano naye Haji Kabogoza mulombi wa dduwa tetwandeese wano muntu kulangira muntu ng'akola bintu biri fake. Haji Kabogoza nambo ojja kuba ozirabaawo gendayo kubanga oba oli wano Uganda nga waliwo ebikutte genda lumba edduwa ate okulomba obulomba edduwa kwegendayo tuuke wali omugambe Kaye Wisdom ne Dr. Hewa balanga ebintu byenzize wano sebo mbuulira nze ekintu kyonna kyosobola okufunamu omukisa nkiwagira kasita oba nga togenze kukola ki kuloga. Yes, tusembya M&J Medical Center Kawempe bano basinzira Sweden batukolera eddwaliro eddene lumu nabagamba tujja genda batujjanjabe ng'olaba nga tukoze program namba naye namba zaabwe ojja kuba ng'oziraba wansi awo M&J. Uganda ebintu byatabuse ogenda mu ddwaliro erimu okujjanjaba bakujjanjaba ebitaliiyo oba ne bagamba by'olina nga tebiriyo. So M&J ddwaliro lya Kabinyawe Kawempe bannayuganda basinzira Sweden be bagikola. Tukubuulira buli muntu gwe tuleeta wano serious cent naye kubanga tubatestinzeeko nga bakola ki bakola kyovola nti nyambala t-shirt ya Brenda's Beauty World. Oba oyagala okulya ebyokulya waliwo awo Pfizer Cafe oba Eddie Chicken e Uganda twogera ku bantu babiri Pfizer Cafe ewandegeya ku kizimbe kiriko Stanbic Bank wansi oba Eddie Chicken noyitawo n'olya ku nkoko etegerekeka. Ku mulundi guno era nate nkomyewo mwebale bannalina okwagala abantu bendeeta wano mwebale baagala nalabyeko abantu abampandikidde nga mulabyeko ku share omwana wa Rejema thank you so much. Waliwo abatukubidde nga batukanga kanga era nja muzza mwebale kwagala abantu bonna benkola nabo kati tuba ebiseera bino tuba one on one ne kire kyankuba mwebale kwagala kire kyankuba abantu bakwagala nga lumu kire kyankuba ngenda UK nga lumu bannange ndi awo ku Regency Hall eri mu East London nga lumu tugenda kuba the first time hall yegenda kubibwamu fireworks ngenda kuba na Irene Namatovu Fikfa Maika Pia Paundi Dabadaba n'abala babiri nja kubamba gamba masa okigenda kupachika oba oli mu Germany oba oli mutawa jawo ku Regency Hall awo East London promoter Richmond yategese we are going to give you the best. Ogenda kumbuza ebibuuzo ogenda kunkola ki nga wosanyuka woyiga entertainment nga Bob Wine wakitugamba nga lumu January for the first time hall egenda kubanga ekubwamu fireworks jangu tusanyuke nga tukulobuulira Uganda affe gyegenda. Yes, thank you so much. Kyekyankuba sebo bannayuganda bo bakwagadde nange nakkiriza bakwagadde Mashi oli nayogerako naye owe New York Mashi we New York onkutumidde Moshi gwe nali ngamba lwakubanga missinga calls abeera Canada era ndowooza wanankwata ajja kuyomba buyombi kuba ate mukubiranga ndowooza ali bize nange nakuba n'abannayuganda mwenna batwagadde tubatumira sebo bannayuganda bakwagadde Christine mu America awo Christine nno namumanyira oba ku Dr. Hebu oyo Christian bamuyita Christian yes Christian kutumidde nabuli munnayuganda yenna ayagadde Kaye Wisdom ayagadde abantu bano kire kyangu bagwe kyenummanyi era ndowooza wenva London waliwo ne Walusimbi yakutumidde ali mu UK bambi yankubidde nangamba Kaye mundabire bambi yankubidde ku Sunday nangamba Kaye mundabire wow ya tujja kulumba gwe ekintu kino kankubule kire kyankuba abantu bajja ku online kuwemula kujerega kutugamba President 7 wali Katonda simanyi omwana we ye mwana bikiba byogera muchwezi ye mwana simanyi muchwe batugamba bachwezi kiringa kyakulya nti bakirya muchwezi kwegamba kati naye mu byonna kyensinga okwagalako kire kyankuba n'abantu abala benjogera nabo nti oli ku side eyogera ebintu omuntu n'alaba n'afuna hope n'alaba Uganda etali ku ya sitaani bannanga totandikidde ku bya sitaani omuntu alabye ne kire kyangu side ya Katonda okay side ya Katonda etali ya sitaani ne bannaye abantu abamu ngenda nzikazana naawe abantu abamu tugenda bayitendera ba sitaani kubanga kire kyangu omuntu akola ekintu ng'ayagala ofe ayagala obe bubi nakubonaabona mutufu abasitaani buza kuba tulaba kye kyanvu atutandike mwasibye mutya nno bannaffe mwenna abatulaba abatuwagira n'abatugumya
n'abatugamba bannange mwekweke mubeere wala nabo tubakolaki naye nze nagamba kaye nasalawo kuba nkimanyi omusajja azaalibwa buzaalibwa era enkomerereyo kuba kufa n'oyo yenna asuubira okunzita agenda tamanyirwa agenda kufa ayinza n'okuba nga ajja kunzita n'afa kitegeera kati sirina muntu gwentya mbw agenda kunzita kuba najja okunzita asobola okufiira mu kkubo ng'ajja okunzita mukama atukuumye ekire kyankuba ate era akyatukuuma Museveni si yekka eyazaalibwa Katonda kuba nti yamala emyaka 5 mu nsiko yayingira amagye mu 68 n'ava mu lutalo n'awamba 86 talina ssasi nalimu si yasinga emikisa nange nsobola okuba nga ye n'okumusingako nze kati bino ebintu nakabimalamu emyaka 11 kyalinga kyankozeeko kunsiba naye nvaayo nga nsekere mpozi n'ebino bye bayita ebisukko byebejjirika bye batusazise luzira okusala akawalaata nga bye byokka bye nnina nsekere kunnuma n'ebyo ebisukko naye okulya emmere nalindiddeko ne kasasiro kati wadde bo balowooza nti batufumbidde kasasiro nali ate ndiddeko kasasiro gwe basuddewo obusuuzi ono aba ayokya n'okooti talina kyayinza kunkola kirala nendowooza nti ankoze kya kitalo kuba nkisuubira amasasi mangi emiggo mingi emyaka mingi eruzira oba ettaka eringi okulyebaka talina kyantiisatiisanze naye mama Kevin eswiti ziranje akutumira Masha akutumira Martin akutumira Walusimbi akutumira oyo buli bankubira banke bamanyi naddala olw'esande ng'olwo bamanyi okugamba kati tulina obudde kwatwogere katunyumyemu ne bambuuza bo bokka ne bankolako ka interview mba nakavako ono nekwata ono mbale nga bonna bagamba kati kino kyabadde kitya kino mbadde nkyerabidde ekyo ekyomwana eyassegundi nga kyombadde sikyerabidde kyatuuka beebale nnyo era bagende mu maaso nze ndirwedde okubaddamu byonna kyenjagala oba kye bawoligala okuwuliriza okay kati kye kyankuba sebo tubadde mu Uganda ebbomu zaakubye wano zesitalabangako eyaddala ebbomu eyaddala ebbomu eyaddala yakubye nendabanga firimu ya Swaziland nga sister wange sise Nabuule ali awo akola ne kampuni gye akola naye China nagenze omukubira abadde akkirya ku mapeera nekuba ye yabadde amanyi omumotoka zeekubye oba bitya awo nga kkirya kyokka emmotoka ziyitaawo simanyi gyavira bomu yatulikira mu bbaasi n'abali ku sayidi tebaategeera nti ebwatusi bomu y'ekkomamboga embizi ziyatega mu bali b'embizi banneyiba abala basigala bagenda bagenda kulaba nga poliisi ebasazeeko ne beebuuza kiki nti bomu embizi etaze bomu mu bali b'embizi naye eno walabidde ddala nga yaddala kuba nayo bifi ennyama ebinyonyi bikedde ku makya nga biri ne bannaye tuli balagajjamu namuŋŋoona zasibye zirya nakati zikyalya binyama ey'abantu eyatulise kyokka nga tulina cases kyabadde mu capital city tebasobola nakuleeta amazzi gakulongoosaawo byonna biri awo nkugambye mbu bagira bujulizi n'oluguudo baalusibye jjo baasizeewo baasiibyewo nakati bakyasuze mbu bakuŋŋanya bujulizi kaye otunula n'ogamba naye badago bawa gye tulaga okuva eggulo mukifo kifumu kyakola nsi bali awo obujulizi bwe batwandigambe mbu bakuŋŋaanya nabuŋŋona ne kalooli ne kamunye zibulidde zibumazeewo kati weewuunya bakuŋŋaanya bujulizi ki naye byonna byonna bikyali awo nze ndabye obuzibu buvudde ku pulezidenti Museveni ku bino embeera kati abantu gye tulimu lwaki nga bakakuba America 11 ogwo omwezi ngenaku z'omwezi 11 pulezidenti wa America yaliko Bush udomano kaite bwat kamuko segera yali ali mu holiday
bomu nga yakatulika bweti yakerewa era abantu ne bamunenya naye kyatwala essaawa 3 ne bamunenya okuba nti akeereyo okuvaako kyayogera ne nga bomu yakatulika eddaki essaawa 3 yajja n'alibaako kyategeeza eggwanga mu ssaawa 3 era abantu ne bamunenya nga bwali omulagajjavu okubanga amaze essaawa 3 nga tannabaako kyayogera ku bomu etuuseewo etulise naye nga weewuunye bamunenya nga yali mu holiday nga vice president yafuga Kenya mu 2013 bomu ezakwa embassy ya Kenyatta yali mu kuziika okwa family si kuziika kwa oba state mukwano gwange wabula omuntu owa family yali mu kuziika be bamugamba bomu etulise n'ava gye yali aziika n'agenda n'atula mu kamera mu ssaawa 2 n'ayogera ku bomu. Uganda Museveni alinze ffe asunsule mu facts kubanga teyesiga enanga teyesiga akulo teyesiga mutabani we talina gwe yesiga wabula alinda ffe baatawa mirimu fe obwongo bw'ensi Uganda tumubuulire ebyamazima asunsulemu agenda abeeko byatubuulira. Lwaki bino mbikugamba nti emabegako wonna azze nga ayogera ebyo byabadde nga ajja n'agwawo nga kyakagwawo n'akola ensobi mu kumaako byayogera fenkera nitugamba nti ekyo kyayogedde si bwe kiti bwe kiri kati n'ekino kyabadde bwe kiti kati n'abanga gamba hiikalese nga nalinzeemu. Mwami Museveni talina bakugu basobola kumusunsulira bintu nga bwe byabadde kuba teyabaddewo sisobola munenya mbu lwaki takikola naye bamuleetera buleetezi byabaddewo nti namuŋŋoona ziri mu kulya abantu ennyama y'abantu eyatulise namuŋŋoona ziri mu kugirya kibi nnyo. Olaba ffe mu Buganda emmotoka bwekutomera n'ofaawo bw'ojjawo obujja omulambo gujja ne gukuloosa ne gukugamba temwanziika mujje munziyewo naye ngomanyi kyekitegeeza baagala nti bw'oba ojjewo omulambo mmwe bannannyini n'omusaayi waakiri ogwo oguliwo mugukwata ne muguyola ne mugenda nako kitegeeze nti n'omukola ki nti n'omuzimu gw'omuntu oyo eyafudde nagwo mugututte otherwise bwetojjaawo musaayi ogwo omuzimu gusigalawo awo oba togututte era oba totutte muntu. Naye kati weewuunye essaawa ya leero ennyama y'abantu eri mu kuliibwa binyonyi akasana akaaka kangi wagenda nakalika okuwunya naye nga bakola ki bakuŋŋaanya bujulizi. So nvumirira ekikolwa ekyo poliisi kyeri mu kukola naye busiru bwabwe na butamanya nakuba nti tebaasoma nti abantu abo bafuna emirimu olw'okuba bakitaabwe be bali abo era nenvuma nze lwaki nakyawa mwami Museveni. Mwami Museveni yagamba nti abaana abazzukulu be ab'abantu be yagenda nabo mu nsiko be bagenda okukwata emirimu balwanyisa enguzi tebasobola kukirwanyisa lwa nsonga bakitaabwe ate bo babadde babi nnyo mu kutulyerera n'okutulugunya kati n'omwana naye ajja kujja agambe kasite ndaba ne taata yakola bwati tasobola kubaako kyalongoosa. Era bwe ova olaba poliisi erwaleero osanga nga mutabani wa Tumukunde mutabani wa Rwejema mutabani wa Salimu Sale mugundi wa Wotafiire be bali mu poliisi be ba DPC nti osanga omuntu ng'akutte embwa naye nga tamanyi nakyagiragirira kukola oba nakyegikozesa kuba embwa balagirira ndagirira naye olw'okuba mwana wa mukulu oyo awo bwe baawa ekitongole ekyo so waliyo obwongo bukaye bukire kyankuba nti ne bw'aba talabye embaawo nnyingi asobola okutunula ekyo n'agamba abagaya abavanga mu Eastern region abo ababeeranga bambega edda nti kino bulanda bakola bulanda kaye n'otunuulya nze nina ekifaananyi kyentunuulidde nina vidiyo eno ey'omusajja gwe bagamba mbu yeyeetulisizaako bo bw'oba ogirabye ng'ogitunuulidde olaba ng'omuliro guva ate gyali nti omuliro gubugira kaye sinowooza nti omuntu asobola okutulika n'asigala ng'akyayimiridde ate gwe n'ogamba mbu yeyeetulisiza bomu yeyeetulisizaako bomu naye bomu ekulaga
nti omuliro guva eno mu maaso gwe ne gumukuba nga ye tannatulika. Wagirabyeyo birimu Katambyako. Waliwo kye bampa, waliwo omuntu omu ali mu security. Wagalabye dda Akatambyako. Kino kyankuba njagala oddemu ky'obadde oyogera. Kubanga nze nange nfunye waliwo omuntu aŋŋambye era wakuba obudde bukyankutte tudde tulikodinze nnyo. Obadde onnyonnyola bomu, ddamu ku bomu eyabise ng'ajabiza tannayabika. Mbadde nkugamba nti olw'okuba nti poliisi abalina emirimu egy'okwanalayizinga ebiri mu poliisi baba piikinga bupiikinzi ku faamu oba mu maka gaabwe naye nga tebagenze kusoma kukola ekyo kintu kyakukola be baleetedde Uganda obuzibu nti olaba ekifaananyi leero ekyoyo omusajja gwe bagamba eyateguludde oba eyabwatuse ayinza okuba yeyakoze eki yeyabwatuse sikiwakanya nti teyabwatu naye ate asobola okuba nga naye si yabadde suicide bomba okusinziira ku kifaananyi nga bwe kiri. Lwaki mbikugamba bino? Ekifaananyi kiri bw'okyetegereza oba bw'olaba vidiyo eri olabanga okubwatuka kubwatuka oba kutuukawo naye ng'omuntu gwe bagamba abwatu ye suicide bomba nti bomu ye gy'ayambadde ye bwatuse olabanga ye wekennatuukaawo omuliro ne gukola ki? Kuba omuliro gutambula ne gumusanga busanzi nga ye akyayimiridde. Omuliro gutambula nga gujja gy'ali nga ye tannakola ki? Tannagwa. Kayegwe olaba kisoboka nti omusajja n'abwatuka nze nga neeyambadde bomu yange neetulika naye nga nze nkyayimiridde era nga kamera ekyandaba nti nyimiridde. Kayi kya bulimba. Era Museveni alina obuzibu okuvaayo okutegeeza eggwanga. Kuba mu bigambo bye byagenda lwaki Museveni abantu bamugyemu obwesige nga newankubale kale tebakyamukkiriza tebakyamwagala. Naye senga mwami Museveni abadde tayogera byenanga byayogera usanga wandibaddewo ko kale wakiri ku buweerero. Nze kugambe ndabeka vidiyo yake emirundi 6 ku bantu ab'enjawulo waliwo n'akapositi nze n'agamba clear footage. Oloke bagambye okumpa naye bwe olaba nga mutuufu mukyalimu okukola ki? Omwami oyo ayinza okuba teyabadde suicide bomba, ayinza okuba yabadde atwala butwazi bomu yawone neri nebwatuka. Eno ndowooza yakire kyankuba omusajja asobola okuba nga yabadde suicide bomba oba okusinze omanyi kiro kyankuba kankubuli Uganda tekyali eri Uganda gye balimba. Naawe olaba ekintu and you analyze. Kati nze nja kubuulira ono gwe bagambye gwe yabadde Nansa ne bamukwatira bwayise Katooke. Yabadde Katooke? Bagamba bwayise Katooke naye ffe tetulina bwayise Katooke. Wakiri ogamba bwayise Nabweru. Kuba Katooke ali far away from bwayise. Okyageera. So kati byebyo babirimba omuntu weeyiganga nti omuntu bamukwatidde bwayise Katooke. Tetulina bwayise Katooke. The nearest village to Bwayise is in Nabweru. Kawala. Kazo. The nearest village. You cannot tell Sinti mbu twamukwatidde Bwayise Katooke. Naye Museveni najja n'atutandika otugamba ffe abali mu Bwayise n'atugamba mbu omuntu twamukwatidde Bwayise Katooke. Mayiro kumpi 2 okuva e Bwayise okutuuka e Katooke. Sizokka. Kati gwe tugamba otya maama twamukwatidde Bwayise Katooke mama nga distance eba nnene. Distance awo nnene ziwere 3. Otegeera kati byebyo mwami Museveni obuzibu bwasanga kyova olaba nga alinze ffe twanalayizinga ebituufu ajja atwogere. Kati n'ekirala kye nasanze nga kiri disturbing bw'oŋŋamba Bwayise Katooke kuba singa yagaye Bwayise omanyi ffenna twandigenza wali okunoonyereza bwabe bamukwatidde abadde okitegedde. Ate bwe mwakimanyi bw'ogamba Bwayise abantu bagenda mu bitaala. We bamanyi Bwayise. Gwe okimanyi nti poliisi y'e Kawempe eri mu Bwayise. Eri mu Bwayise bamuyita Bwayise 1 oyo poliisi weeri. Ali mu oyo Bwayise 1 kuba eri mu Katoogo Bwayise 3 eno opposite ku muzikiti ye Bwayise manyanga Bwayise 1 ku muzikiti ono katale ka Kabaka ye Bwayise 2
eno waffe mu mazzi kamalimali bwayise firi polisi eri mbwayise wano so kati gwe bwolugamba mu bwayise mbu bamugwadde bwayise Katooke tutandika okukukubamu ebituli nga bwolaba yenanga byayogedde zere nakasagambe twamukwatidde bwayise Katooke neŋŋamba naye bannayo bekibuzibuzi kino bakyavaawa enanga nze nanga namwesonyiwa nenamutadde ku peegi yange ebintu ebifaanagana bwe bityo bye bituleetera okuba nti tutandika okugyamu obwesige era nze wano wenkubiriza abantu be beesiga abantu be balinamu obwesige baveeyo bagumye bannayuganda kuba statement yaabwe gye banaakola ejja kukola nnyo okugumya eggwanga tegenda kuzzaawo mitima tegenda kuzzaawo baafudde naye waakiri ejja kubaako kyegumya eggwanga kuba Mwami Museveni si waakujja kati olw'ensonga mu butuufu naye tamanyi kyakwogera yatugamba oligino NRA bagirumbye oligino NRA eriwo yeye yabenanga erigina NRA nge yababananga obirabye ebifu yebyaba okosi nze nali mmanyi okosi olyo Egypt engeri gyalina ennyinda ennene ajja kusobola okuwunyiriza buli kimu ajja kusobola okuwunyiriza buli kimu n'ebiganya alemeddwa okuwunyiriza n'ensiri alemeddwa giwunyiriza otegeera nze kale Museveni kino esanja kyabavubi naye bandibaddeko ak'obuntu bandibaddeko wakiri akalava bandibaddeko ak'olumu bannange bava prime minister n'agaana okukuvaayo okukubaako kyayogera vice president n'agaana okubaako nekyayogera minisita w'ebyokwerinda abuliddwa okubaako kyayogera owa defense abuliddwa okubaako nekyayogera Mwami Museveni naye abuliddwa yeyo oligino NRA One mwana umanyi nti teboogera tulikwenanga nkugambye nga ntandika banenya Bush okukeerewa essaawa 3 nga bakubye Twin Tower President we Kenya zaali ssaawa 2 ng'avudde mu kuziika kwa mu famire memba we alina okubaako kyayogera ono yatwitinze embizi ono yalanga luli nja kujja ku Lwokutaano mbeeko nekyeyogera nakati era bino tabitwala nga byamakulu eno se emergency n'ekirala wisdom bwe baddala nga bomu kuba luli twabagamba nti ezo bomu nedda si za mbizi mbizi tesobola kutega mbizi mu batezi mbali baayo tesobola bweba ddala nga ebintu bino bigwira Mwami Museveni yandibadde yavuddeyo dda okubaako nekyategeeza eggwanga kyalinga kyeyakoze ekitegeeza eggwanga kaye nakabya amaziga nze nasomera ku bwayise parent nensomerako ne ku ssomero liri eyo mu Masaka lyali lya bonna basome so oluzungu lwange sigamba mbu lwe luli awo olulungi ennyo naye lwakuba nti obwo nali bright oluzungu n'endwiga nalabye statement omwami gye bawandiise nga Mwami Museveni agiwandiise nengeraageranya neya Bobi Wine gwe bagamba mbu baakola ensobi omuyingiza emakerere n'endaba eya Tumukunde n'endaba eya Besigye n'otunuulira eya pulezidenti wa Uganda gye yakoze kayooka aba amaziga pulezidenti Museveni ayamuwandiikidde ku gundi yeetaga fayali era abakuba kyovulanga njagala nnyo at least Museveni kuba nebuuza n'okwebuuza Museveni dictator saamini si wecuba si wasoneskoleya nerabyo ebyo byenkugambye okufuna omuntu atamanyi nalabyo oluzungu omusajja lwe yapositinze ku gundi ya peegi ya Mwami Museveni nkaaba amaziga nange gye nasomera sisobola biwandiika ebyo kati nate nno saabisomeze gwegenda obikebere era abagala okukasuka abagala okukakasa bino byenjogera Mwami Museveni we yasoose okukola statement kyandaze nti enkya tebabaako nekintu kye batwala okuba nga agenda kubaako kyayogera kuba yawandiise ku peegi ya Mwami Museveni mpozi nga Mwami Museveni yawandiise kennyini bannaye oluzungu lufu ebigambo bifu sibebale birina okukozesebwa full stop weeri nawo wafu bannange nedda Mwami Museveni alimba akyuseemu awe ku baana b'abanaku bamutandika omumukolera emirimu gino
nebyo byo byolaba nti kati saza leo senga abaana balina kuyakirinizeewo dda ennyama y'abantu teri ku kkubo tevundirawo. Mwami Museveni buli kaseera y'anaabanga akola nsobi ku nsobi, buli kaseera nsobi ku nsobi azikola lwa nsonga abantu baabo be yagenda nabo mu nsiko abaana baabwe bali mu bifo naye nga abaana baabwe basiru tebategeera tebamanyi kyakukola bafuna bufunyi musaala. Nze kugambye emmoloka bazireeta ezo ozikanika eza State House. Waliwo omuntu azireeta ozikanika eno ewaffe naye nga abazikanika tebagendanga kutamanyi wadde okuwandika erinnya lye ne bazikanika bulungi bazizzaayo naye nga oli agamba yagende Makerere n'afuna diguli y'okukanika naye nga yakola ki tamanyi wadde okuyiwa yingini. So kati nkusaba Mwami Museveni kyusa poliisi yo, kyusa abantu baabakesi bano bambega abajja ne piso n'atugamba nti nze ndi mbega nayimirira mu ffe mbu ndi mbega nga bweyekwata ku gundi bwati bweyetakulawo ewali piso tebalina makulu tebagenda ku analyzinga bintu kyobola nga okerere n'okuvaayo okubako kyoyogera eggwanga mu nsonga y'emergency ng'eno olaba kirala. Mwami Museveni abantu bamukyayi era bamukooyi buli woyita ayinza okuba siyateze bbomu eno nga ziri ezasooka kuba ziri ezasooka zaali zize era olaba embwatuka gye zaabwatukamu zaali nkolerere n'abaazitega baalema okuzikola ki kyekyankuba bannange omugambye kati kino kale zino zino Mwami Museveni yandibadde yazedde okwogera n'abaako kyannyonnyola naye kaye zino za ddala zaatulise ng'era olaba butuufu ebatuse wa ddala naye olaba oyita ku mwana n'agamba abula Mwami Museveni ye lwaki buli lunaku lwaba agenda okwogera wabeerawo ekintu ekyo kitegeera gwegagenda mu elections. Mwami Museveni tayagala era Mwami Museveni tayagala kuggulawo ggwanga kati ayagala tusibira mu bbomu covid aweddewo agayi bbomu bukyayi noobu abulano mwana era ekyo Mwami Museveni kati ayagala bamusaasira abazungu bamuwe ssente. Mwami Museveni ayagala kuba abazungu waliwo batalist ayagala bamuwe ssente akuuma abafagane be. Mwami Museveni era yebikoze naye nga ayinza okuba si yabikoze naye okuba nti abantu bamukyawa takyalina kyayinza kukola tekisayinza kubaawo kintu kituufu ne bagamba mbu abantu balala be bakikoze wabula Mwami Museveni yakikoze. Kyekyankuba kyogamba engeri abantu gye bakyayi system tekino kiba nti kituufu si kyakikoze President Museveni wa government abantu olw'obukyayi bakinterpretinga ku side ye. Nze nagendera wano mu kulonda ebyaddala wabeerawo akagenda oba bbomu oba betya sente ne zifuluma. Ugambye Museveni yatugamba January oba tuli bageme oba tetuli bageme alina otuggula. Mwami Museveni yalanga wishi namba nga bwagenda okuba ku TV ku radio ng'abaako kyatubuulira ku nsonga eziri ku covid. Era nze mbadde mujja musuubira kutugamba kafyu mujjeewo. Bomu bwe yatulise ne ngamba kati kafyu bayinza n'omuteeka ku ssaawa 7. Mwami Museveni buli lwaki buli lwaba agenda okubaako kyagamba eggwanga wabeera okuba ne luli yali agenda kujja kwogera ku covid embizi ne zitega bomu mu bali b'embizi kati ne leero bomu basuicide bomba abatabwatuse bomu kubanga babwatuka ne bomu kubwatuka mulundi gumu babwatuse ne bafa nga Mwami Museveni asuubira okubanga ajja. So wisdom buno bonna obuvuye buvudde kuba nti Mwami Museveni yalonda abavubi yalina obboogera yalina obba defendinga yalina obbalagira bye bakola. Walabye juzi mu parliament yonna musinguzi yagamba Musenero wabba ssente nagenze n'enkulumbayo ate Mwami Museveni yabadde nga alaba kuba ebyo ebintu bye baalaze ekkololo tebabikoze mu kisanja kya Musenero wabula ebyo ebintu byonna tebabikoze nti ssente za Musenero ze baamuwa ze zikoze ebyo ebintu bye bapaledinze ebyo ebintu byali byakolebwa dda nga biri eyo era tubale tusiba tubira bati wali kye bapaledinze kipya kituufu buli kimu kye bapaledinze twabali tukimanyi ne kati Musenero bwe bamugambye mbu yabba biliyoni 8 eza science Mwami Musenero n'ayagala okubikka obubbi n'aleeta n'apaledinga ebyo ebintu ebyekoleddwa ebyo ebintu byakolebwa dda si ku ssente za Uganda wabula ku baana abayiyize ebyabo. Ne Mwami Musenero yagadde era Museveni yagambye bwoyo simanya muzira wa ggwanga tayogerwako taddamu kukola ki kati Museveni asobola tukwata obujje gaffe
Nandize nayagadde nnyo musinguzi kintu kyengamba abantu tibannayise buli muwestern anti mudongo olaba muvubuka oyo musinguzi naye kyakoze obubi bamuyise ku Saturday ne baba bamuyise ne baba bamuyise ne baba babivuddeko fe yatubuulizza oyo tetugenda kujja kubanga lwansonga musinguzi fe baba yabimaze ne banamutta ne banatutta abalala bakitegedde nti teri ddagala lya covid musenero lyakoze lwaki musenero bwe bamaze omugamba mbu miliyoni covid yaleese obwo bunyonyi bwali bwa 2.6 obunyonyi bwe baleese bwe bapaladins akakamotoka ke balaga nga gundi atuddemu mawo kadda kati ako ke balaga nga mawo atuddeko tolowooza nti ku biliyoni 8 ze bawa musenero mu covid mwe bakakoze nedda tekwa byonna byakolera tukuli wadde 10 kye bawa musenero covid kuba kayola tubadde tumaze emyaka n'emyaka nga tugimanyi tewali kyabadda ne musenero yagadde kulaga nti sente ze mwampa zakola bino he only paraded yakoze bukozi function n'akuŋŋanya abantu n'abateekawo abikirire sente n'atugamba ye mulokole tabba yabba ate bw'aba teyabba nga bwe nsiba kugamba nti sitaani toyinza kubba nga tolina mukono gwa sitaani toyinza kubaako kyokola nga sitaani si ye yakkemye musenero ayinza okuba yakemebwa sitaani mwami Museveni okubba sente ezo biliyoni 8 kyovola nga sitaani awolereza ono kubanga buli wokola ekikolobe sitaani asigala akuwolereza buli wolepinga omwana buli wolepinga omukyala buli wotta omuntu sitaani ye asigala akyagamba oyo muntu wange kati musenero yabbe biliyoni 8 mwami Museveni agamba oyo muzira wange kubanga tewali mulala gwagenda kusigaza kubba ekirala yayagala okukyusaako kati atwine n'akyenge babadde babba nnyo ng'abantu batandise obbabuuka kati essaawa zino ayagala tujje attention ku atwine tugiteeke ku musenero era kati n'atwine agamba bannange mponyeeko naye ng'ebyo ne bonna kati gogenda wulira esente ze babba ku bbomu ogenda enanga yatugamba teri bbomu yeno Uganda bagisanze eraba nga Omumerika akulabudde nakugamba nti bwezibanga ddala Abamerika bwe batulabula abazungu Abafaransa ne batulabula teyinza kubanga bbomu eyo yabwatuse ye abantu gye batulabulako otegeera nekugamba kati enanga mu bwenanga bwe yagamba mbu tubiraba nga n'okwanalizinga footage ali ku street cameras abalemye naku sawa kati zigenda mu 20 mu mmeka zawezedda kuba bomu yatulika sawa nyando wo nakati bakyali kukuba bakuŋŋanya bujulizi anyway bannanga abatulaba ku Kayo Wisdom YouTube channel Kayo Wisdom official Point Media Flashlight UG ebigambo ebyo ebyogerwa si bya channel ezo nga bwe muziraba eyo conclusion ya mukulukire kyankuba era gwe nawe obo oyine iyo nkubire simu ngambe Wisdom kye kyankuba yalimbye era nze mbakubira abantu mu government NRM jango beko kyoyogera bagana nenga nalimbye anti kati gwe nawe obo owulira kubanga endaba y'ebintu nze kugambye nga wajambye gwe nawe jangu nkubire simu 07014940 laba katambi akubalaga suicide bomba wabwe gwe bagamba mbu yabadde suicide bomba olabe omuliro gusobola omuntu ayabwanga yennyini yabwatuse ekitangala kyandibadde kiva ku ye nga kigenda wabula si kuva mu maaso nga kijja gyali mwanyimye peni n'olupapula wabula ekitangala kyandivudde kuva ku ye nga kigenda kijja bweki wabula so kitangala kutambula nga kiva jajja batya peni n'olupapula wano mpandika ekintu kyekyankuba wetanze okwogera n'ebintu nkugambye laba vidiyo eyo omwana oyo manyize nkimanyi omufirika si muzungu si muwalabu okumumatiza okufa kizibu akatabako era omufirika afiira mu nsobi ffe twagala obulamu bwaffe okusinga abantu abalala bonna so suicide bomba oyo sirowooza nti nno ddala yeyeetulisizza ku bbomu eyo wabaddeho bbomu endala eyatulise nettoyo omwami n'abantu abalayize n'okuba nga siyabadde nga naye yabafiiridde naye nga banoonya muntu wakuwaayiriza nga bwe bawaayiriza nabweru katooke
mwe bakwatidde omuntu eyateze bbomu. Bbomu zaatuusewo za ddala naye ate zisobola okuba nga era zeenanga zisobola okuba nga zeenanga ne banne kuba baagala kubba ssente babawe ssente zaki za bbomu ez'okukuuma eddembe kuba kati wano Uganda covid aweddewo tewakyali kyakubbiramu kati saawa zino bbomu ze balina okubbiramu kyekyo tewali kirala naye nkugambye abantu bebeesiga Bobi Wine musaba kuba ye abantu bamukkiririzaamu bamwagala baatwala naddala banna Kampala ffe tuyiiza abalala abeeko kyagambe agumye emitima gy'abantu afuneyo waakiri abantu bamulebe ku kifaananyi kye ng'abagumya ave mu kuwandiika obuwandiisa ebigambo okubagumya kuba kati ye Bobi Wine abantu basobola omukkirizaamu ne bw'aba alimbye agumye abantu abeeko ne kyagumya abantu. Besigye nsaba Kizza Besigye aveeyo abeeko ne kyayogera ku TV oba ku radio abeeko ne kyayogera agumye emitima gy'abantu kuba Bobi ne Besigye abantu babaagala. Mwami Museveni talina kyagenda kugamba abantu kigumye era abantu bagenda kugamba byebyo byayogera era abantu batandise dde okugamba agenda kujja Mbizzi original NRA bigwe byagenda okujja bazzukulu bange original NRA bigwe yabyogera anyway. Kire kyankuba obuliza kire kyankuba n'osobola Mwami Museveni yatugamba Embizzi agenda zikwata ezatta Kaweesi. Gwokimanyi nti Embizzi ezatta Kaweesi zezatta Kiggundu zezatta Gundi zezakubye kinne Gundi ono ne bbomu agamba era ababayeekera bebakula bebali mu kutta abantu naye buli lunaku asiiba akwata buli lunaku asiiba akwata. Mulimu obuvidiyo abana bakoze eddanga abasajja abeebirevu bano bawudu abasiraamu batandise okudduka ekibuga kuba bagenda bawayiriza nti wudu gwe wateze bbomu naye nga abasajja batu nabo bakozesa bukuza kirevu kyabwe kubanga eddiini emukkiriza. Nsaba baleke kukwata kumala gakwata musiraamu yenna tebaddamu kukwatakwata abasiraamu nga bwe babadde bakwata kubanga ekyo ekintu si buli musiraamu nti akiri emabega waakyo ate bayinza n'okubanga si basiraamu bebategeera ebintu ebyo naye olwokuba nkulabe buvidiyo gwe buli gwegenda ku YouTube obulaba oba ku Facebook WhatsApp obulaba nga bala bataddeko bakugamba kati buli musiraamu ataddeko njabala basajja batubagala na bajjuza emyaka oba 5 n'amaana babatantu tebalina musango gonna basiraamu otegeera naye gwe sooka weewuunye wamukwata ku Kaweesi nga se Kaweesi ku Kiggundu n'omukwata ku Kirumira n'omukwata ku ono Gundi Katumba era ye omuntu lwaki oba omukwata n'omuta kitegeeza akwata bafu kitegeeza poliisi biri byekugambye okwanalayizinga ensonga okusengejja okukuŋŋunta okuva n'agamba naye mbu butuufu okusinzira kino bwe kino bwe kiti bomu enteesobola kubanga yabwatuse bweti ne tumala tuletaano omukugu wa FBI oba CIA ondabira bafulula nze poliisi nsobola ogigoba nze omwana nze kasi nagamba nze olunaku lumu Mbabazi yatwanalayizingira akatambi k'oyo omukyala gwe baateekako okuzannya ekinaija eryamba omukozi abadde atulugunya omwana naye ntegeera nti bulijjo batubuzaabuza mwana muto myaka 3 n'omukuba oluyimaba olw'essowaani n'omulinnya mu bulago n'omulinnya n'omwekatirako bwoti n'omukuba tteke n'atambula n'ava wali n'agaana okufa n'agaana okumenyeka n'agaana okukola buli kintu bazannya kizannyi kutta mboozi eri wisdom genda olabe footage weeyo ogenda okukakasa nti abantu gye bali abasobola okwanalayizinga olina okudda ekirungi bbomu zakabaawo njagala odde mangu tukole bino mbikugamba eyo firimu ebigambo ebyogera bannange si bya channel ezo bya mukulukire kyankuba n'endowooza ye era gwe nawe obeeyo ng'olina endowooza endala osobola okujja nze nja kuwa space otule wano onyonyere eggwanga kire kyankuba waliwo ekintu ngenda kuddayo ndabe vidiyo obwo nkudde twongere ku bbomu eno part 2 kubanga waliwo aŋŋambye kaye ngenda kuwa vidiyo nga onyinyonnyole ekyo ekintu ekyo gw'okiraba otya
bomu tesobola kumbwatukirako ana ngambe nze tesobola kubanga nina bomu nganya bomu mu nsawo nebwatuka nze nesigala nga nyimiridde kyokka abali eri ne balaganga kakati soko ogenda kudda ku part 2 njala tumalirize mbulira what is your take ku Bob Wine waliwo kiyakoze ekyanyumi ne mwana nze ngena netunda abantu abanyoma Bob Wine nga omusajja oyo akalikyulatinga yagenze nayingira Mbale nga asasudde ne risiti ze kwogera ku radio nga Besigye bwe bamukiriza nazijjako nayogera Besigye ali lukunjiri ali wako akola ne tent n'atuukaawo ne bamugana okwogera Mbale n'alumba ggulu owulira ekintu ekyo kyekino kye nagenda ne ngamba abantu nti njagala mu Western Region wabeerewo by election anti bagamba nti Bobi talinayo buwagizi by election niyo omusajja agiddemu ye olabe Makerere omwana wa Nuupu omuwala omusiraamu first time yalidde akalulu nga yabadde ye yabadde mu Bulumi 13 ng'amuddidde ng'amuddidde ati mu 10 obulala sibaya 5 wisdom nengamba banange olaba abaana akati abasoma kire kyakuba abantu nga bakukkiriza ne bobo balimba bagumira ku ekyo ensonga lwaki nkugambye nsaba mukuru Bobi Wine ajja agumye eggwanga kuba eggwanga liri mu kutya jukira tetuli bulungi financial tujja n'okugenda mu bantu bangi baganye okugenda okukola banange mututaase bantu bangi bakolera ku nguudo ezo watwikidde bomu tebasobodde kukola kuba babasibye mayiro na mayiro tebasobola kuddamu kukola bakyanoonya bomu ndala ze basuubira okubanga zigenda kutolekerawo abantu baavu nsaba Bobi Wine nsaba Besigye nsaba Bamugisha muntu kubanze benzikiririzaamu bamawo nkugambye bayina ababakkiririzaamu babeereko gye bakola ki babeereko ne kye bajja bagamba abantu nze kugamba bino gwe mawu byoyogera eggulu toyogera kirala bamanyi mawu ekena okujjako oli akena bino bikugamba agende eggulu ayogere wali mwami Museveni ewuwe takyalina bantu basobola kuwuliza nze kugambye mbaddeko eggulu mu bululu bwonna mawu mugire era bweba teyakuyegera mwami Museveni kyekyokka kyenyinza omumugamba naye nze kugamba bino nsaba abantu abo bagambe babeereko ne kyebakola babeereko ne kyebajja bagumya bannayuganda kuba mwami Museveni talina kyagenda kujja kugumya bannayuganda ekyembaale nalabye RDC ng'apositinga lisiiti mu Bobi muficha akakadde akamu n'ekitundu yasasulako 15 tekyamuganyisiza ku leediyo nebuuza yatali nanyini leediyo lisiiti yagijjeewa ekyasasiza Embale kimanyi byonna bwe babikoze RDC omusajja omukulu gwe nalabye ne statement bagiwuliddemu owulira ebigambo byennyininyini bye yayogedde ebigambo byakozesezza byenkugambye nti baddira obwongo obw'Ekampala ne babutwala Embale ebyo ebigambo bya RDC w'Embale ku Bobi Wine birina kuba nga bikolagana wamu n'Enanga birungi nnyo nga bali wamu n'Enanga okusinga ku Mbale okusinga okujja okulemesa abantu gwe bawuya gwe baagala Bobi Wine abantu bamwagala era bamukkiririzaamu ajje abeereko nekyatogeza kuba bw'aba asobola okugenda Embale ne bamwaniriza bwe bati neggulu walabe ekyegulu kuba basooka ne bapostinga ebifaananyi nga balaga nti Bobi Wine alina bwana buto busatu kugenda bunge naye gye byagenda eyo mu maaso ate nga batandika kugoba mugoba emisinde omuntu atalina bantu ogoba bwaki basooka ne batugamba uno bwana bavuga emmoloka nga bavuga nga balaga emmoloka ziringa eziri kulaale kusimanya saketi ng'emmoloka egoba okufiirawo Bobi Wine atalina bantu lwaki oba omugoba so obwo busirusiru bwa poliisi abatamanyi kye bakola kibiina okukyuka Uganda erina okukyusa nze kugambye kaye genda wetegereza ebifaananyi ku bomu ogenda okakasa nti tetulina abantu naye nzikiriza tumira nja kwogera linnya limu saagala abantu bano njagala kutumira mama Kevin e Switzerland njagala kutumira Walusimbi e UK njagala kutumira Mash e New York
mashi wakabi duli yangulira gundi yanga akayegendo olye kuchemisana sinze moshi gogambe Canada nze mashi New York ngaitata mashi then Martin yansubiza okuzija mu Katogo ne Kawoya bambi olaba mwana kire kyangu so bonga wano pulira nyesa n'emirembe omuntu kubanga kati olaba kire kyangu ba nze omuntu akolera ekintu abakikoledde nze otegedde Martin yangamba amazzi tetayina sina kuba mu mazzi nagamba agenda ku era yikyekyo bana njagala obebaza omanyi waliwo ekintu kyempulira nembanga ndi emotional buli muntu yenna abeereyo nangamba nti wisdom njala kukwata ku mwana wa ghetto oyo mba mpulira bulungi because bano bafala bagenda ne batujereka loni makanika nasemba omuuliza naye nga ngamba alina bize nnyo ali bize waliwo n'omwami omulala mukwano gwo nnyo naye alabika ye Museveni sidde lwakuba erinnya ndyerabidde yangamba alina abantu be balwala ekibumba baali bize bamusitressinze nnyo tasasobola kukola bali eyo naye bebale nnyo okuwunyira waliwo batya Saudi Arabia mwebale mwenna kumbeerayo baana bano mwebale kumbeerayo baana ba ghetto kyekyankuba baani mwebale kubanjagalira bafatiya bali abaana wa ghetto party mwebale kubanjagalira mama Kevin yagambye agenda kumpa $500 ku Christmas. Mama Kevin oyo wa citizen annange oli mu kintu bannaye mama era Christmas nya kuliisa buti mama Kevin webale nnyo omwana wuyo naye mama Kevin naye omanti otambula notaba wenasembe ogende citizen nga nonya ne muna Uganda akubula yangande Christmas $500 oyo mama Kevin naye yanziza webale nnyo kuyamba muganda wange ono kizaamu nnyo ate si $500 yangambi essaawa yonna lwakubamba akyanoonya ssente zisasula musolo agenda tuwa kamera eriz'amaanyi zinengalo zizo mama Kevin Switzerland agenda tuweereza kamera kyakabi nnyo bannaye mama onyambanga n'entuma mama Kevin bannange webale nnyo bali eddala namwenna mwebale nnyo namwenna bakasaza okuyimira naffe nze nabagamba wano otuuka okukwata program ne data n'abula noga Wood lwasepa wano yali wano neboga Wood jino mutwalo kumuna ekitondo sina sente Wood oba yagenda kulaani nga data aganye ndoza akula girlfriend we nenga show zino gendayo so naye abantu babuulire genda otunulire video eyo ogirabe si yange nze sagala gikusindikira kuba jagambe yange eri edited genda onoonye video yonna ku bantu be bayina video bonna video eyo ogirabe olabe zinakalaba video ndoza nga 15 ku bantu abenjawulo video teraga nti nga suicide bomber yatulika wabula video yagandi ngenda yo bana njagala tubalirize nga mbasibula kambasibulira wano until next time kire kyankuba agenda koma ngenda kulaba video ezo nzikube nga tuli wano live nzikube mbwento nti bana imisoke na mu live video seno priambo agenda kudda munaku 2-3 then nga nange mazogira banji bakubire ngayo anaye munyambe entegeera yange kale kambasibulira wano neyanza nnyo mweraba bye. Bemanyi baba malala yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino awo okutewafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'aba dokita n'abamu abalangirako obulango batya